Karungi Elizabeth Bichirize. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Neno okusinga ennyate mu constituency mwengenze erina okusoomozebwa okw'amaanyi ku mbeera y'ekibbattaka kuba constituency kumpi gonna amagombolola nagajjudde public land. Mpunge, Mpatta, Koome and Ntenje. Kati ettaka balitwala teryamanya ate abantu baffe babigayaalira. Etteeka lyasangawo obukiise bwa Kampala. So etteeka eryo eryasangawo obukiise bwa Kampala lyerina okwetereeza authority yasanga abantu b'e Kampala balonda. Nze siri minister wa Lord Mayor, nze ndi minister wa Kampala. Kyengenda okukola akulabira ddala ngw'abantu b'e Kampala. Bwe mba nzeeyo nga minister w'e Kampala. Ekintakkiriza kusanyalaza buweereza bw'abantu ba Kampala. So kyengenda mbasaba abantu b'e Kampala bwabeerawo okusanyalala kw'engeri yonna. Tewafiirwa Lord Mayor, tewafiirwa Musisi, tewafiirwa Frank timwebaze bokka, wafiirwa abantu ba Kampala. Kolera ekwata baani. So essera ngenda kugiteeka ku buweereza bw'abantu, si politics z'omuntu omu. Nti nga ttiimu ya UPDF tugenda kwettanira okunyikiza okwongera okutumbula embeera y'abajaasi baffe naddala ku bikwatagana n'eddwaliro erijulirwamu lye tuteekateeka okuzimba twetaaga ssente. Ekyokubiri amayumba g'abasirikale, eyo programu tenaggwa yakatandika butandisi, tulina okulaba nti buli musirikale afuna ennyumba emugwanidde. Ekyokusatu twagala tulabe nti ebyenfuna by'eggwanga byongera okukula. Abavubuka baffe emiti emito egimuse egivudde mu masomero gifuna emirimu oba gisobole okuyiiya emirimu okusinziira ku mbeera eriwo. N'olwekyo kitegeeza ki? Kitegeeza okunyweza obutebenkevu bw'eggwanga, kitegeeza okunyweza obutebenkevu obw'amawanga agatuliraanye nga tukolagana nago.